po jako akawuwo. Era ne tubasaba nti mu nkola yemu twagala waberewo action. Olw'ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu omuli okuwamba, okutulugunya, okusiba n'okutta abantu ebigenda maaso mu ggwanga, abakungu okuva mu ggwanga lya America nga bakulembeddwamu amyuka ssabwansi w'ekitongole ekirwanira eddembe ly'obuntu ki Department for Democracy, Human Rights and Labour mu ggwanga eryo, Minisita Peterson wamu n'omubaka wa America mu Uganda Natalie Brown bakyaddeko ku Paalamenti mu ofiisi yakulira oludda oluwabula gavumenti Honorable Mathias Mpuga Nsamba okulaba ensonga z'eddembe ly'obuntu engeri gye zikwatiddwamu mu Uganda. Okuva e Washington nga bali wamu ne ambassador wa United States wane Uganda ng'abazze okwekennenya ddala okakasa amawulire ge babadde bafuna n'ebimu bye babadde beerabirako mu mikutu egy'amawulire n'emikutu emirala ku bibadde birabibwa n'ebyogerwa mu kulinnyira eddembe ly'obuntu, okulinnyira enfuga ey'amateeka n'enfuga eya demokrasiya. Ensisinkano eno etakkiriziddwamu bannamawulire yeetabiddwamu ne ssenkagale w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Some of them desire to come and have a feel and smell the air about these issues. That's the reason why Madam Peterson Lisa was here with her team together with the ambassador. Oluvannyuma lw'ensinkano eno, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogeddeko eri bannamawulire ne yennyamira olw'engeri ebikolwa ebirinnyira eddembe ly'obuntu gye bitumbuddwamu gavumenti ya NRM. Si byapa, si byambu, wabula bya ddala. Mpozi era tukozesezza guno mukisa okubasaba okubeebaza olwa ebiwandiiko namutayika ebyenjawulo bye badde nga bafulumya okuvumirira effuga bye ligenda maaso mu Uganda. Ne tubasaba baleme koma ku biwandiiko byokka wabula wabeewo ebikolebwa ebyenkalakkalira. Tubajjukiza ti bannakyemalira abafaanana nga Museveni, ba Mugabe, ba Omar El Bashir, ba Teira bwe baakolanga ebikolobero ku bantu baabwe ebifaanana nga John Museveni byali mukola ku bannayuganda, wabaawo ekyakolebwa. Kyagulanyi ayogedde enfunda ez'enjawulo bannayuganda mwe batulugunyiriziddwa ng'ono agambye nti wadde bakkiririza nnyo mu nkola ey'enteeseganya naye bo tebayinza kuteesa na gavumenti ya Mwami Museveni gy'agambye nti yafuuka ntemu eri bannansi. Njagala mumanye, eggwanga limanye na buli omu amanye tukkiririza mu kwogeraganya ng'abantu. Naye mu mbeera gye tutambuliramu erimu okuwamba abantu baffe, okutemula abantu baffe, obutagoberera mateeka n'okugalinyirira. Tetusobola kwogeraganya na gavumenti ya Mwami Museveni. Tosobola kuteeka ngatoyo ku bulago bwaffe nga tuli wansi n'ogamba nti ate twogere. Abantu abalina eddembe lyabwe be boogeraganya ne bannaabwe, so si abasibe. Ku nsonga y'okugoba omubaka wa munisipaali y'Emityana Honorable Francis Zakebutebi ku kifo kya bwa kamishona, Kyagulanyi agambye nti bo bakyamanyizaake nga kamishona olw'ensonga nti engeri ze bayiseemu okumugoba teziri mu mateeka. Abagoberera amateeka n'abagoberera amateeka agafuga entambuza ya Paalamenti munakkiriziganya naffe ti Honorable Zaake bamujja ku bwa komishona mu bumenyi bw'amateeka mu bukyamu. Mukyala Anita Amonge tayinza kuba nti ye muwaabi ate ye mulamuzi. Mwena mwamulabye ng'ali mu Paalamenti ng'alina emotional ekyekitiibwa eky'obuntu bulamu kyandibadde akola kwekwe excusinga. So byonna byakoleddwa mu bumenyi bw'amateeka era tubiwakanya era eriffe n'eri bannayuganda basinga obungi Honorable Zaake yakyali komishona waffe. Bano era baliko bye basabye Abamerica okubayambako okulaba ng'eddembe ly'obuntu litebenkera mu Uganda. Era ne tubasaba nti mu nkola yemu twagala waberewo action oba wabeewo ebikolebwa okweyawula ku Mwami Museveni n'okumusaako nati ez'enjawulo. Ndi Sarah Nandawula ku lwa ABS TV Jakakawuwo. Ezo zitegeeza tuba ne trillion ya Uganda namba ne bilioni 7.6 ezo ne tuzikozesa bubi.